Yes council. Tugenda tandika n'erinnya lyo ate otubuulireko ku nsonga ya nation media eyaguddewo mu ggwanga oluvannyuma lwa parliament okuyimiriza abakozi ba nation media okukavalinga ebigenda mu maaso mu parliament. Olunaku lwali lwa kusatu ne babayimiriza baali bakedde okugenda okukola ne babayimiriza okukola emirimu gyabwe ekityobola eddembe ly'obuntu ekityobola eddembe ly'abannamawulire ku nsonga y'okufuna ebifa mu ggwanga amawulire n'okunoonya amawulire mu bifo ebyo ebya gavumenti nga public offices. Tutandike n'erinnya lyo ate otubuulire oba NTV eyina akadirisa weesobola okwekubira enduulu okulaba ng'efuna obwenkanya kubanga bakakasibwa era ne baweebwa olukusa okukavalinga n'okusaka amawulire mu paalamenti eyo. Sebo tutandikira awo. Kozi erinnya eryange Ezekigozi nali munnamateeka wa high court ne kooti za wansi zonna. So ogende ku nsonga ya NTV. Briefly ffenna tukimanyi nti NTV wa bannamawulire ba nation media bayimirizibwa bwe baali bagenda okusaka amawulire ku parliament. Obuuziza nation media erina akadinisa esobola okuyita nebanga okwemulugunya kwayo oba mu mpisa embi gye bagiyisizaamu erina buyinza okwekubirako enduulu. Nze nno ensonga za NTV ezo nzirabanga nsonga ezigendereddwamu okubanga zeenyirira eddembe ki ly'abannamawulire bannayuganda okutwaliza awamu. Zitya ekisooka bannamawulire basaka amawulire kumanyisa bannayuganda. Kyakubiri bannamawulire abo bwe bagenda okusaka amawulire babeera bakola so eddembe lyabwe y'okukola nayo right to employment kitege oba freedom to employment. You get in a point. Then gwe nga abakuditinga kubanga mu situation eno eriwo nti parliament bweba bwomunamawulire kale tova buvyeino jja nogamba genda saka mawulire ku parliament ekitegeera. Obudde tukimanyi nti nation media is a licensed media company regulated by UCC. Bwe bajja okusaka amawulire mu mission ng'eno ng'eya parliament they need what accreditation from parliament. So bw'obanga oli wabasunsula bulungi because parliament etandise ki leero. You get in a point. Leero oba tubagoba tukera kukeezi nkya ng'abafuzi abakola zi diprint ono omukozi ki bw'oba wakubagoba basamoninge bulungi oba wa ensonga zo mu buwandiike owandiike nation media obigambe ABCD igenda point wanti mwakoze bwe muti noba muti njagala mutereezeemu oba temutereezaamu temukola ki temudda awo tugambe obwayo abasajja banabo bakoze ki ensonga kati gwe tokere eri nga nakyemalya nogamba musikyabakola ki sikyabeeta because kikulagirawo by the way nti mwami olina highest levels of intolerance. You are not ready to take in health criticism. Kubanga bannamawulire tukimanyi mu ngeri omu oba endala bo engeri gye basunsulamu ensonga eyinza obutaba ya bulijjo we gwe bagyogeddeko n'olabanga abakola ki abakuyisaamu eggaali oba bakuyisaamu eggaali naye nga nti bayinza okuba bakuyisaamu eggaali wali mukunyonyola ki kirigenda mu maaso nti owaayo gundi wano okola ki owaba ngekinapoliti kutebage ate nga nation media size zino media ez'okusiisiriza akazigo kubanga media companies nyingi ng'oziraba nti tezirina balls kubanga zoogera ku ki ku critical issues mu ggwanga niwe ziba zizoogerako ogenda okulaba nga
ziyita bbali oba olw'ensonga gyolaba naawe atali munnamawulire nti ensonga eno yandibadde eweebwa good time oba enough time naye ng'olaba media houses tezikiwadde time obala zifunayo obusongasonga awo ne zibeerawo kitegeera naye nga kigendereddwamu ki kuba nti owa titujja kuliiza bano but yet professionals ziba ziri mu kukola kimu kubwa kubanga tewabaawo balancing delivering information so eyo background eyo nga tugivuddeko NTV eyinza kukola etya eyinza petitioninga ani mu kooti eyakoze ebikoloberero bino ku NTV parliament oba abakozi baki parliament you getting a point however tusobola kugenda nowabira parliament direct since it's an institution of government so if in any case if you are to petition you petition against the attorney general you getting a point kubanga yavunaanyizibwa kubanga suits bayo against the government ozireeterani attorney general you fight against the attorney general so ekitongole kya Nation Media kirina olukusa olw'eddembe kubanga kigenda mu kooti ekyekubira enduulu nekiwaabira attorney general ku nsonga zino nti one tekyaweebwa fair hearing nga bazijjako accreditation kubanga bazijjako okusaka amawulire ku parliament ekyo kyabadde against the right to what fair hearing which is one of the principles of that natural justice. You get my point. So an obligation by the way, people of NTV or Nation Media we are condemned and hurt. We are moving basaliddewo kibabudde na nsonga. Ewa unye by the way ngeri sino zikolebwa mu parliament yawo. N'obuze gwanga ndokola ki. Ngenda because you guys don't know one of the top bosses in parliament, deputy speaker, he wasn't aware until our Nation Media bagobeddwa. So kikolaga nti oba ani akola decisions oba abahedi ku police ya parliament yawo bebagiramu ku security nebagamba ono agende onajje ono council regulator asuulirawo mwongererako regulator UCC yaliwa omuntu oba wampo certificate ekolera mu ggwanga oba mu office yo omulimu gwe wantumira nga gwenkola ne bantyobola bwe batyo UCC teyeebakidde ku mulimu gwayo UCC teyeebaseewo tulefuuta nga gwe yawa ewayo n'akasente kuba Nation Media esasula sente n'omusolo biki yo teyeebakidde ku mulimu UCC sigiteekako petition eyo nze ndaba okusinziira ku nsonga eno ku nsonga eno nga bweri kibagamba ki kiso kyembuzi why because we need to observe the facts as they are UCC fine is the regulator yagala kubanga practicing nga media house no complying ne requirements okufuna license board and integrations kitegeera kugenda wa UCC so UCC yakuwa license for you to go and practice you getting the point do your business osaka amawulire however tukimanyi nti UCC never stakeholders bekola nabo UCC bweba nakuwa license nti genda osaka amawulire okusa mu parliament parliament ekugambye manyi nange for matters of national security accountability etc seetaaga buli kayoola gye ng'akola ki ng'akola because taddewo sunsule ekitegeera because we need to be objective yes ntaddewo enkola nsunsule kimmanyi era parliament yawa Nation Media guidelines ezo before nga tunaba kugiwa accreditation wali percentage ekola ki so bwe kibanga luli wagiwa guidelines neekola ki
nezituukiriza essaawa zino eno ku YouTube ensonga lwaki ate gijjako ng'ojjayo biri byemenye twateesa kino okoze kino n'okimenya kino n'okimenya n'olwekyo so kati nga mpumbawumba UCC kuno mbadde nze nteesa tumulekeru lwaki kubanga ye tanatugaanako kukola singa abadde yatuggyeko license n'atugamba mbu omanyi national media yambaggadde naye wano eno parliament eno institution nga etugambe oba wano ga stakeholders atugamba sikyabeetaaga nja tuwansonga lwaki takola kyatwetaaga tweyanza kanso tujja kuba tukomangawo wano kanso atuwe kiripu bwe buti watulaba temuvaawo tujja kubanga tubawa ebintu bwe biti ebikwata ku mateeka tuyige amateeko basome bayige bamanye eddembe lyabwe omanyi information is power bwobeera ngaoinformed kizibu kyakubanga ojeekebwa okitegeera naddala mumbeera eno mu ggwanga lino erijjudde abakujjuku kitegeera information nnungi nnyo. Kale.